Timoseewo ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda ng'okusuubiza bwe kuli okw'obulamu obuli mu Kristo Yesu, eri Timoseewo omwana wange omwagalwa, ekisa, okusaasira n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Mukama waffe. Neebaza Katonda gw'empeereza mu mwoyo omulungi, era nga bajjajjange bwe baakola, bwe nkujjukira obutayosa mu kusaba kwange. Bwe nzijukira amaziga go, neegomba emisana n'ekiro okukulaba ndyoke nzijula essanyu. Nzijukizibwa okukkiriza kuwo okutaliimu bukuusa, okukkiriza okwabeeranga olubereberye mu jjajjaawo Looyi ne mu nnyoko Ewuniike, era ntegeeredde ddala nga kuli ne mu ggwe. Kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe olw'okuteekebwako emikono gyange. Kubanga Katonda teyatuwaffe omwoyo ogw'okutya, wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. Kale tokwatirwanga nsonyi kutegeeza kwa Mukama waffe, newankubadde nze omusibe we, naye obunyaabonyezebwenga wamu n'enjiri ng'amaanyi ga Katonda bwe gali. Eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu, si ng'ebikolwa byaffe bwe biri, wabula okumalirira kwe ye n'ekisa kye bwe biri, kye twaweerwa mu Kristo Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. Naye kaakano kirabisibwa okwolesebwa kw'omulokozi waffe Kristo Yesu, eyajjawo okufa n'aleeta obulamu n'obutafa mu kitangaala okuyita mu njiri, gye nateekerwawo okuba omubuulizi era omutume era omuyigiriza. Era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi, kubanga mmanyi gwe nakkiriza, ne ntegeerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Nywezanga ekyokulabirako eky'ebigambo eby'obulamu bye wawuliranga gye ndi, mu nzikiriza ne mu kwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekintu ekirungi kye wateresebwa okikuumenga n'omwoyo omutukuvu abeera mu ffe. Kino okimanyi nga bonna abali mu Asiya bankuba amabega, kwabo ye Fugero ne Kerumogene. Mukama waffe asaasire ennyumba y'Onesifolo, kubanga yampumuzanga emirundi mingi, so teyakwatirwa nsonyi lujegere lwange, naye bwe yali mu Ruumi n'anyiikira okunnoonya n'okulaba n'andaba. Mukama waffe amuwa okulaba okusaasirwa eri Mukama waffe ku lunaku luli, era n'okuweereza kwonna kwe yaweerezanga mu Efeso gw'okutegeera bulungi nnyo.